Izibu mukama bwatu ab'ebirungi ate era mukama y'omu tiga mukama yabyesigaliza ate mukama tagera kibi kakati ne bwolaba entunula gy'entunula nange nasobeddwa olunaku luli waliwo omusajja yankubira bamuyita Abdulrazak Semakula Magombe nali nawulira linnya nga simulabangako nadde nyina omusinkana naye era Magombe ono nensooka naye nti akuba erinnya lye nga ndiwulira siryangu nembuuza ne bagamba Magombe yalijja mu byamuzannyo nembuuza Magombe ekyo ekiriwo Magombe naŋŋamba ndi mukwano gwa Katolo Bwama awummule emirembe muganda waffe okumala emyaka 3 n'okusoba kati naŋŋamba nti naye omanyi kati nze Kato yafa nsuubiza yali tabanja Katolo Bwama nedda naye nga Kato yasuubiza Magombe miliyoni 1.25 kiriko obukakafu n'amusuubiza emmotoka n'amusuubiza ebintu bingi kati Kato n'afa kati Magombe wano emboozi ye we yatandikidde okuntabula mu mutwe ng'omuntu right thinking members of society generally mu media law bwe bakinyonyola nti naye baali badde bampa oba ku mabugo ne mmaliriza omugenzi bye yansuubiza naddala emiliyoni 1.25 sorry ezo okunzijanjaba mbu amaaso ge malwadde Kato nga mukwano gwe oza just then sowane ku bifaananyi bya Magombe oyo wali tulaze Magombe amumanyi n'amumanya azanyira mu kibiina atamumanyi ekya Katolo Bwama abadde mu kya Katolo Bwama okimanyi Diamond Esembo kati oyo mukulu obeddayo oyo omumanyi kati naŋŋamba nti mu lumbe lwa Katolo Bwama nga tetunamuziika ti ate bennyini ba MC mubamanyi abaali bavunaanyizibwa obuna nti yabayitiramu ne bakkiriza okuzimuwa kati nze pointi yange mu mbeera eno Magombe ono manyi abantu obalaba abo bwe bati ayinza okugenda nasaasaanya olugambo ku mugenzi eyo mpola ffenna ne tugenda tufuna ebizibu nga kubanga omufu tebamwogerako kibi kyekisooka omufu aba mutuukirivu kati Magombe ono abavunaanyizibwa mu munoonyi kuba bamanyigayo batandika bonna eri mu bibiina byonna gye baava erewa mu gavumenti gwa mu Black Pals ne bajja nga batambula wamu nebesoogedde bonna ate bamumanyi naye kati omusajja bw'atandika okwogerera eno ebbali ng'ayogera bw'ati kati yasanze munnamawulire nga nze nsobola okumanya nti kino kituufu kino si kituufu kati ayinza okusanga omuntu mulumbe yaliyo nga weeri oba weeyo n'agenda abisanja kuba yamaliriza ngamba nze byemmanyiga obimanyi nemugaa nti ebiki naŋŋamba nemugaa ebyo tombuulira byammwe ngammwe byabwe baaba omukwano yafa noono naye nze kyensaba bw'aba mubaka ayakola ku nsonga ezo wa Kampala Central oba bannakatemba banne muyite Magombe mutuule wali mwogere mpola bw'oba yamusuubiza oba mmwe ng'abantu mumuwe kuba amabugo toyinza gatoolako ate owomu naye asobola otuukira amabugo g'abaana amabugo ga nnamwandu kuba yaŋŋambye ate nabatuukiriddeko abamu era byatuukiririra nga ti bansiibudde busiibuzi kati yagudde ku nze Magombe naye singa Magombe yagudde ku muntu omulala Magombe yali badde afuuse ekizibu mu ggwanga muno kuba nze nagambye amusonyiwe kale zabadde yamusuubiza zisobole okuyamba abamulekwa katuwulirize Magombe bwe tumala okuwuliriza sitole ya Magombe ebisoboka okuwulizika abavunaanyizibwa bayite Magombe omugenzi waffe ayongere okuwummula obulungi kale ssebo awo gyebale ssebo ono Seeguyo wabukedde ssebo kati mu mbuzi tubadde nga tuwandiika zonna ez'olumbe eza Kato ssebo ate nga kitali kya mukwano gwo kyaziwa oba Kato ziwa anti Katolo Bwama kati mbadde manyi nti ziwa ono abadde manejja wa Bativale naye nedda ate bonna nti era bonna be banno anze ndi ku Kato kuba yabadde asinga okuba mukwano gwo yakusuubiza n'akakadde ka ssente bakujjanjaba amaaso era ssebo bakakuwadde mulumbe bayogera nti balina okukakuwa
tebannakampa era teryanyega ego tewalyanyega ku sente zonna ze bafunye bali bafuna obukadde obukumpi obukumi 200 naye tewalyanyega baŋŋamba ku olwo nga njogera nti ekyo kyeweeraliikirira Abe yayogera ati $1,25,000 tugenda kugikuwa ate tebanyega. Kato yansuubiza nti ajja zimpa. Kato yansuubiza ebintu bingi, yansuubiza essimu ya $800, yansuubiza emmotoka nantwala nawo kibera pikaapu. Kati wagambye ku bya Abe owamugambye Abe yagambye atya? Sinnamunyega mumanyi bwantondo na busungu mumanyi. Ate wagambye Muhammad Nsereko. Yakimanyi naye tannanyega kati nkole ntya nnyo n'ebyomunju naye yandibadde amusonyiwa ssente zayinza n'obba ngeri Kato gye yali ng'asaagasaaga ennyo ng'ayinza obba yali bimugamba asaaga namuga nti munaye nja kugulira essimu biki mu lusaagosaago lwabwe awo amusonyiwe. Kati omuntu bwe yanyumiriza sitole nga Magombe yamugambye nze kukubira Magombe naye nenjala mumanye ekituufu kati Magombe n'atandika okuyiwa ebintu bingi mutuufu nga nengera atugaye tubikomyawo kubanga byabadde bingi abantu nga bayogerako abamanyi nnyo bamaze emyaka 3 bamuyita Abduzak Semakula Magombe enyere baba beddira biki kati nze nedda Magombe yalijja mu muzannyo gye bazannye ennyo emingi n'omugenzi Kato Lubamba kati ebintu ya Magombe era tubirekawo kakati Magombe tumwesonyiwe. Magombe tumwesonyiwe kale amawulire amalala wangambye leero ina maiti tumwesonyiwe naye eggulo twabadde tuli ne bamawulana and rain ne baŋŋamba nti Kato naye bannaye Kato akoze rekodi ku nsi kuno naye yabakwatako era yatwalira ddala rain mu kibiina kyo namulabiramu ddala Katema namuga nti ogenda kuba munakatema rain yali ayagala nnyo kuyimba Kato namuga nga bw'omanyi Kato wano buli muyimbi amulinako omukono okujjako ne bannakatemba abakubi b'ebivuga bonna naye bannaye ali nabo nadde babuuza emboozi yaabwe naye annange kiki ate emboozi yaabwe ate nabo nga balina bwe boogera ate ku bintu ebyo like nga bwe baba nti bamuwa balina ebirowoozo byabwe nabyo byebabadde ku tubiwulireko sooka oleke nedda tojja kumala gagendeera nabo babadde n'ebirowoozo byabwe ku nsonga eyo ey'okuwa omukulu oli ssente oyo rain gwe wambuuzizza eggulu nti ani omanyi bawula bali abawala ani yambuuzizza nze nakodde nkubuuza ku bawala n'obaleeta abo kati ani yambuuzizza rain yani mawulana yani teyabadde nzabo bo mbawula abula katale yani kando bisaawula kati bano bagundi bano bamawulana ni Dennis tudizeeko abantu abo ani yani ku bumbi oyagala mbako nnyonnyole abaddeko ye rain kati oyo ye mawulana otyo abo bamanyi ate ono mukoddomi waffe ani mukuddu banne toyogera ebyensoma tugwenze mukoddomi waffe bya ddala owaawa waffe ani ku bombi mawulana oba rain ate yawasaani muganda wange ani ayagala tukolako lugambo nedda ate bikomyawo ze nkodde nkubulira nti mbamanyi bulungi kati bakulu abo babadde nabo balina ebirowoozo byabwe naye ndowooza ebirowoozo byabwe nabyo tubireke babadde awo tebiyitika omanyi era biri mu mbeera yemu kati ebyamagombe naye it is their opinion nedda kale nedda tunabiddira wakiti babadde ku mukolo kabadde ku Fez Cafe wandegera nga boogera ku kivulu kyabwe ekyayidi enkya ne boogera nabyo ebirowoozo byabwe byendowooza nti mu bulungi saasiibye ndeka okuyita enkya olye ku mmere obanga wasiibye mu bulungi tubaleke we tukomawo tugenda kunyula Bride and Group and its effects bannanga abantu batandise eddembaga olwa Bride and Group gwozannya gwe
olugambo mu kyenkya Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road jangu wegulira ebintu mu maduuka gaffe bannange parking ngazi ate nga security eri ggulugulu byonebe ku Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road maaso ga Shalu Kireka tukulindiridde. Leero nzanyo tukulaze lwaki omutendesi wa Man U atabuse n'omukwesi wa ggolo David De Gea tukugattiddeko n'akatale k'abazannyi nga ttiimu zirwanira okusonjola abasambi ab'akabi nga lunaamala mbukedde olwokubiri anyiikizza ensonga z'omu kisenge. Bugere olwokubiri alimu ebikulu bino eby'omulabirizi w'eruweero omulonde bibi Dr. Kazimba ayise olukiiko lw'abalabirizi obukubirire birimu abaana n'omukazi. Mulimu abasajja 35 abasazizza paasipota z'abaana bwe baba tutte ku musaayi ne kizuulibwa nga si baabwe. Tukuleetedde emisolo 12 egitandika Julaayi nga 1 egitabudde abasuubuzi. Akasiriiko ka Putin oluvannyuma General okumwefuulira katiisizza ab'omu Russia musenga abakugumbira omukwano bakulaga bw'omalako mu bufumbo bwe wayingirira nga togenderedde. Tukugattiddeko n'omuko gw'abanoonya ababeezi. Ate mu by'emizannyo tukulaze lwaki omutendesi wa Man U atabuse n'omukwesi wa ggolo David De Gea tukugattiddeko n'akatale k'abazannyi nga ttiimu zirwanira okusonjola abasambi ab'akabi nga lunaamala mu bukedde olwokubiri anyiikizza ensonga z'omu kisenge. Bugere olwokubiri alimu ebikulu bino eby'omulabirizi w'eruweero omulonde bibi Dr. Kazimba ayise olukiiko lw'abalabirizi obukubirire birimu abaana n'omukazi. Mulimu abasajja 35 abasazizza paasipota z'abaana bwe baba tutte ku musaayi ne kizuulibwa nga si baabwe. Tukuleetedde emisolo 12 egitandika Julaayi nga 1 egitabudde abasuubuzi. Akasiriiko ka Putin oluvannyuma General okumwefuulira katiisizza ab'omu Russia musenga abakugumbira omukwano bakulaga bw'omalako mu bufumbo bwe wayingirira nga togenderedde. Tukugattiddeko n'omuko gw'abanoonya ababeezi. Ate mu by'emizannyo tukulaze lwaki omutendesi wa Man U atabuse n'omukwesi wa ggolo David De Gea tukugattiddeko n'akatale k'abazannyi nga ttiimu zirwanira okusonjola abasambi ab'akabi nga lunaamala mu bukedde olwokubiri anyiikizza ensonga z'omu kisenge. Bugere olwokubiri alimu ebikulu bino eby'omulabirizi w'eruweero omulonde bibi Dr. Kazimba ayise olukiiko lw'abalabirizi obukubirire birimu abaana n'omukazi. Mulimu abasajja 35 abasazizza paasipota z'abaana bwe baba tutte ku musaayi ne kizuulibwa nga si baabwe. Tukuleetedde emisolo 12 egitandika Julaayi nga 1 egitino eby'omulabirizi w'eruweero omulonde bibi Dr. Kazimba ayise olukiiko lw'abalabirizi obukubirire birimu abaana n'omukazi. Mulimu abasajja 35 abasazizza paasipota z'abaana bwe baba tutte ku musaayi ne kizuulibwa nga si baabwe. Tukuleetedde emisolo 12 egitandika Julaayi nga 1 egitabudde abasuubuzi. Akasiriiko ka Putin oluvannyuma General okumwefuulira katiisizza ab'omu Russia musenga abakugumbira omukwano bakulaga bw'omalako mu bufumbo bwe Junction ebeera Junction Shopping Mall. Junction Mall Junction Mall. It's a shopping mall. Kireka bw'otuukawo n'okwata ku luguudo lw'e Namugongo ng'ogenda ku bajulizi abatuukirivu ennyo. Laba ekizimbe kiri awo kirimu buli ky'oyagala kyonna okugula. Ne bwe oyagala kupangisa dduuka gakyalimu. Kaakati tugambye bride and groom yabadde lugogo awo okuva ku Lwokutaano okutuuka ku Sande lyakomekkerezeddwa. Bride and groom kaseguya kansooke nkubuuze kino lwaki ebiseera ebisinga omuntu wabeera nga adeetinga omuntu babeera basobola okuwangala ebbanga lyonna naye bamala okwewasa ebintu ne bifa kibuzibu babeera buvaawa. Oli mufumbo oba okyadeetinga? Mbuuzizza kati naye tebikwatagana naye ombuuzizza n'ogaana nze nange kyenkubuuzizza kati nze nkukolera ki? siri mufumbo odeetinga oba? yesebo kati gwe oli mu ssanyu mu dating oba? bannange bagamba nti waliwo olukiiko olw'aba basingo nga bali eno ne wabeerawo olukiiko lw'abafumbo nga bali eri kati basingo nga balengera abafumbo nga banyumirwa ne bagamba katugende mu lukiiko. Bwe baatuukayo baalaba balya bulungi nga banene ng'abafumbo kuba batera kuba bantu bakulu balabika bulungi naye ebizibu ebyaliyo byabaddusa ne bibazza mu singo. Kati meanwhile bali eyo olw'ebizibu bye baalina mu miitingi y'abafumbo nga balengera bano basingo bali bulungi kale olabye bali be basinga obulungi tebalina na bisajja na bikazi bino ebitutawaanya. Bwe bajja mu lukiiko olwo bagenda okuliira ennaku gye basinda siina wadde 10 ate bammanja kale singa mbadde n'omusajja nenyamba kwegamba okuwewulagana kuba bwe muba babiri muwewulangana. Bwe baatuuka eno ne baddayo ate eri kwegamba buli omu gyali gyalabira omwezi n'enjuba okineerabiza bw'oyingizaamu ali buli omu gyali. Kale kati katugende bride and groom naye ng'abantu bayize binjire biri mu layini ayasinze okukikuba n'asanyuka n'afunamu by'otannalaba ndowooza esengamira tujja mutuuka kulayi kasooka tumalaawo wabula gawuni z'abadde eri my god kwegamba baata abo baakikubye nnyo
naye omuziki gwabadde bane bride and groom akomewo omwaka ogujja otegedde tegambanga kuba buli lwakomawo ate aleeta birungi byereere era kyenalabye bride and groom ono emikola nti gyenbaga gisinga November December ndowooza abeere bannange bakitunzi baffe ate awabaleti wakiri August olaba abadde bangi ng'embaga ate zijja eri mu maaso kati olwo kubanga ab'embaga batera nnyo kale babadde bangi nga bazze ku by'embaga n'abazze okunyumirwa bayiva we n'abaana kulya kwa ice cream naye bw'ogyongera ndowooza mu August kijja kuba bulungi kuba kino ekintu kikwata ku bantu bangi kati yo keeke yo yatumazeeko ebyewungula keeke eringa ya makeup artist ndabakasawo nasanzeyo mukwano gwange manager Ibra omusama naye abeera era ndani yakuba ekintu naye keeke tagitegeera yadde amanyi nti nsawo nze natuuse n'ogiramuza Ibra yabadde yaddaze ne mukyala we nga baagala nabo kumanya bagenda kwanjula nga 29 July kati munnange omukyala n'afunirawo ddiiro oyo gw'olabye connection tulage ku bintu by'omusama ono omusama oyo nabadde naye eyo oyo keeke eri omutegedde kati oyo nga manager w'abayimbi bonna ku ggwanga kuno bamujja ne Bulaaya n'akomawo abamanaginge naye abataata bababulirawa bannange simanyi kumanya okugjako liri puzzle lunnabe yakyaliwo kubazza managing naye ng'akyaliwo ali luddawa kuba omuntu okubeerayo alina kubeerawo musically liri puzzle waliwo ebifaananyi ebirala bya musama waliwo njagala walabe nga tuli mu bride and groom y'omu ku bantu abazze kwegamanga intentionally ngaze kuziga yaze n'entourage ye etegeka embaga nze gambye ekyabadde eri nga bwebabuuza obulungi ng'olabirira nti kino kiyamba oyo yabaddeyo oyo ye mugole nga bwekugambye omwogezi w'omukolo ogwo naye yabaddeyo kwegamba abantu nga bride and groom one emmere gy'ofumba naye ng'egyo gifumba nga bakuyigiriza senga baababula dda basenga baabaddeyo okitegedde ebyuma byabadijje bw'oba byagala byabaddeyo kati kwegamba bakojja nga babaddeyo Kevin amidanga gyali bakatumwa engeri gye bazina bride and groom otolijja mwaka gujja gw'oli bakululwo ojja genda okola emikolo ate simanya gyaguddemu ki ate emmere teyawoomye ate simanya biki tebyamaze kati katulabe omukulu ono omusama manager w'abayimbi Ibra enteekateeka ne byeyayize mu bride and groom n'omukolo gwe bugenda otambula amanya manager Ibra abasinga bamanyi nga manager Ibra naye nga nze Ibra mwanje era ndi Saalongo omusama obusama nabuvaamu obusama nasooka kuba musama era wano buli omu yakimanyi nali musama nali spenda naye ate nenyingira ensiike ya music industry ne managing abayimbi era ebitone nabireeta ku siini ya Uganda mwazi kasuka mwazirya lwaki wakyusa ki nakyusa kubanga Uganda nagirabanga etwetaaga nga tulina ate ekyensuso gye tusobola okwongera ku music industry era abayimbi nabakolera era nabaleeta lwakuba abayimbi be nali nkolera abembi be nali nkolera baali basinga kwagala kintu kimu kubateekayo nakolera manager nakolera Fiona Nsibuga nakolera Dr. Bitone nakolera John Wule nina omukono mu Lil Puzzle n'abalala bangi amazima ga Katonda mu ggulu ndi musanyufu nnyo ndi happy mwebale kundagala laavu gye mundaze tebangawo amazima ga Katonda ne mugole yali amanyini amugolo oyo Jennifer tukomawo ate bw'oyogeza omugolo oba oyonoonye naawe omusama atiitira agasikulaba anti kati okiraba omugolo ono omulaba omugolo ono yammeekinze omugolo ono yampadde essanyu omugolo ono yankoledde buli kimu emikolo giri waddi emikolo giriwo ngu Julayi 29 ngenda Ssemuto bagenda kunyanjula essaawa zino tubadde ku lonki ba bride and groom yakuyambye atanakulabye gy'oli beetegeke bride and groom ate nalabye keeki eringa ensawo kokimanyi keeki eringa ensawo era nze bride and groom yo yakoze eki yo yankoledde era nze ngenda kubatuukirira abo bennyini abalaze keeki yakinkubidde sirabanga keeki eringa bwetyo nabadde ndowooza nsawo kitegedde Haji Musa omusajja ono namusinkana era ndani nga nkyali mwana muto nali tineja naye ate nze yayita mu mikono gyange era sina kye mwogerako omusajja yakikuba Haji Kyayune Musa nasekera ne Ibra mu 2023 e London nafuna obutakkaanya mu maka gange nga ndi depressed
nanyambako nambeesabeesa in fact ibula yaleeta mukyala wange London nedda omanyi ekiseera kituuka omanyi abazungu balina ekigambo kye bagamba east or west home is the best eno Uganda yaffe ogiraba ndi mu real estate ku ssaawa eno ninakola emirimu mingi nnyo e Bulaaya miyitirivu we naviirayo nga ndi bakery manager naye nga nakola obwa kirina nenkola netunda amafuta nefumba emigaati ne cleaning nemukola motoka nazooza tewali kyesaakola abantu bagenda ne balaba abantu abagenze bweru ne balowooza bali mu mirimu ejja white collar jobs kuba kukola ne bwe ojja watukola kasita nga givaamu ssente kuba kukola kutumiddeko Gladys Mukiibi Boston oyo bakyaziza no Ssaabasumba bannaye Ssaabasumba Paul Semogerere ojja bbira bannaye amasanyu bonna kyasusse ku saza lye Massachusetts nkutumiddeko Sharon Walukaga ku Kiratu Band Lodge Kyengera batudde okwo baba balaba basula mu bbaala omwo ne balaba kaakati omukyala wa Ibra agambye yennaalongo Amida senga Amida kati raba weyabadde ng'abaami n'abakyala bajjudde ono ayaga ku mudaala mu Bride and Groom ne annange ng'abaami bazze kunywereza maka wali ewa Amida naye akuba banasoose nindaba abantu awajjudde nnyo ne ŋŋamba benyize nga balina mu bibinja katusooke wano mwe mujje kati mwe baveewo mwe bajje ng'ali mu kutabbira njiri bambi bannaye Bride and Groom anyweza amaka sooka owulira Amida ovaayo otabuse okomawo oteredde laba ekyabadde awo kiri wano kyoba nga bali bizi ntegedde lwaki bali bizi senga nga kiri kitya kiri bulungi nnyo kigenda mu maaso ndabye abantu bakuŋŋaanye ne neebuuza ekiriwo bakuŋŋaanye batwagala batulire ku ate baleka kizinga baleka senga abakasitoma abo kambaleke kale mwanyinaze kuba neewunyiza abantu nga ndaba bangi wano kambaleke ekintu mukikwasaganye bannaye kisufu abantu nga ate beekweka ate nga bali ewasenga kati nga buli andabako atya agale musajja gwe tuli mu kunyweza makaato otulaga bakwetayinza n'okuba nga yalese mukyala muto gwayagala kati okwanjula nga mukyala mukulu nedda byabadde byamaka gaabwe oba balina bangi oba balina omu ebyo byabwe naye ekikulu kyabadde nti kwenyweza okwerinda sibuti kalinga nti omuyanziza kubalinaga mwana wange banandaba batya ngo namuga okuyimirira ku mudaala wano tewali buzibu kiyinza kuyimirira ku dduuka noga bampa akapiira kati okutya kuyinza okukufiiriza obulamu gwe liyimirireko tobanga oli yagenda nagamba mpa akapiira namala nasabamu ekindala kondo kati ate olina jje omuntu omulala kati onaga siwulidde bulungi ampaamu akatunda kale teebereza kati tokatuumule mutuko olugambo mu kyenkya Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road jangu wegulira ebintu mu maduuka gaffe bannange parking ngazi ate nga security eri ggulugulu byonna ku Junction Shopping Mall ekirika Namugongo certificate era ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso olunaku lw'eggulo twabasuubiza okubongera Clever J kuba twamuwaddeko akatundu katono nnyo twabawaddeko akatundu katono tugenda batwala Musa ng'ali naye addemu abannyonnyola esitole ye gy'avudde byonna byakoze mpaka wano Wenalongo omuntu n'obeeranga eyabba embwa kwata ggwe ate otulidde bulungiko kuba esente za kudde abasuubuzi akasiriiko ka Putin oluvannyuma lwa General okumwefuulira katiisizza ab'omurasha musenga abakugumbira omukwano bakulega bw'omalako mu bufumbo bwe wayingirira nga togenderedde tukugattiddeko n'omuko gw'abanoonya ababeezi ate mu by'emizannyo banira okusonjola abasambi ab'akabi galonamala mu bukedde tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Clever J omanyi Clever J n'essaawa emu tetumala kunyumya ku Clever J obadde okimanyi ekyo Clever J twetaaga lunaku lulamba weewaawo mukama aba akikkiriza lubeerawo naye nja tutandikireko emabega kali wali abo omulembe guno tebakumanyi ffe tuyinza okuba tukumanyi ge gamu ku maanyi ge nnina okuba nga ntakulamu omulembe guno nkizudde nti abaana bano abalala be mbadde ennyimba manziwanani babadde bakyali bato kati tebamanyi waliwo omukulu yankubidde okuva eyo London
nangamba yabuza muwala we ng'awulidde akayimba once again ako nagamba akayimba ako nga kalungi ani eyo nga tetumumanyi nangamba Clever J ennyimba z'enkadde nazo zikole ki zikomyewo okukitegeeza generation ento tezikola ki tezipiikinga naye bwe ziwulirako ezisanyukira nensalawo nazo zipikemu once again. Otandise n'oyimba ekingere edda twali tukumanyi nnyo mu Luswayiri. Sweet mama ekayo kyekigambo kya Luganda ekirimu ebisigadde bya kingere kya Luzungu. Soko mpemu akapera. I do appreciate if you done for me, mama. Oh, you are nice to me. Every day you are great to me. Here for me, sing for me. Oh, none everything just get better. When you're away, I grow too smaller. Love I used to get big, oh more. Mama, to me you are too real. Oh mama, way. I love you, mama. Mama. Ako kali mu Luzungu bwe bumu ku buyimba bwo bupya. Olina ennyimba nnyingi era Mukama bana batadde ekivulu kyange musome ennyimba nga 7 mwezi 7 mu 5. Totiisa butiisa Clever. Sitiisa kyovula bani nenjikola nempitako abayimbi bannanga ne Kamyo namuyita naye bayimbi bannange bokka Betty Mpologoma ye yajja. Abasigadde wali oyisaani omulala n'atajja. Empisa walukaga n'akasente namuwaako. Nali mpise ne Cindy kuba nali naye Sweden ne Dubai nemugambako ngenda kuddayo nkola ekivu naye ojja kujja onnyimbireko naye teyajja. Waliwo abalala awo. Okay, Clever J omuntu ayagala ategeere ebiseera ebyo tunyumyako bya 2007-2011 waliwo amaanyi bangamba wali otambula n'emmotoka 3 ez'aba security kwegamba wali nga star ng'enviiri osibanjiri oyambala byeru gw'olowooza ng'oggyeko enteekateeka za Katonda ki ekirala abantu kye bagamba nti kiyinza okuba kyakuseeseetulamukko? Nze kyensinga okumanya nti once a superstar is always a superstar kubanga Yesu senga yali bwe yajja abaaliwo n'olwaleero n'oluddawo tavaawo. So if you were a star and you are there, just know that any time osigala oba superstar. Tolaba fire bongole lutaaya. Ate kirungi nnyo okwekkiririzaamu. Weewaawo kasita okwekkiririzaamu nga tolina Yesu obeera ng'ekikebe ekikalu. Naye onyumya nnyo ku Yesu si kibi naye weyanzija muwesakkiriza mujje mundabire. Weyanzija nali sibala kukkiriza mmwe mujje mundabewo nga njagala yenyinya alwana nzijewo kati yanzijawo n'anteeka wano ekitiibwa kimuddi. Celebrity bonna ebiseera ebisinga wafuuka owakabi afuna omukyala ewaka ne bazaala abaana olinayo ku baana Clever J? Ninayo omwana wange Jeremiah Kasozi ne Tracy Bakita be baana b'enkuzi be baana bibadde nabo babiri naye Bakita ye namusanga n'omukyala. Bakita yajja ne maama we. N'obakkiriza. Ye namusangira ddala nga muto nemugamba gwe tugende tube ffenna omwana nja mulabirira tubeere ffembi kuba namwagala. Wali otegedde omukyala ali omutegedde? Kati ate Jeremiah alina emyaka emeka? Nga tali mu 16. Asoma ali mu senior 3 era bwatuuka mu nnyanga muleka kwawo nga busaagala yeyongereyo nange we nayagala okukomaawo. Toyagala mwana asooke senior 4? Saagala batandise ate agenda kusoma busirusiru kati mba njagala anywere mu Yesu. Clever J omwana oyagala koome mu senior 4 adde ku Yesu? Yesu amukkiriza yeyongereyo nga mukwatirako. Bw'abanga teyeyongeddeeyo ngaze bwenkyagala awo Yesu alwana entalo nga bwali muzirwana kati ewange. Abazadde babeera n'ebirooto okulaba nti omwana atuuka ku university obwo toyagala asooke senior 4? Nze daddi wange yasoma yatambulanga kilomita 4 ogende nalujja okusoma. Yakoleranga mu bus UTC ne bamugoba. Holiday yali accountant. Daddi wange afuuwa Oluzungu. Kati olwaleero ali mu kyalo. Njagala mujjeyo mufeeko we muteeka. Nendayo oyinza okusoma ennyo n'osomera ddala n'okomawo ate n'otambula onoonya omulimu. Kati ebyo ebyakutamya okusoma? Ebyantamya okusoma. N'obwongo bwange bwali tebubikwata bulungi. Era Yesu alyokanga n'abaawo kuba ndowooza binasomerera nandibadde nange ndowooza ndi eyo. Ki ekyasinga okukusumbuwa? Subject ki eyasinga okukusumbuwa ng'okyasoma? Yali mathematics. Okubala.
nange nakugwa kwange kwali kulungi nnyo mu primary naye mama wange nali naye yali aŋŋaana ng'ogenda ku church nga kinali nina mu nze nga ndi muto nawuliranga bw'otya mukama nga mpulira bakyogera nnyo bwe nazuula nti church kati church nagendangayo okusaba naye era nawuliranga nga amagezi nga alina kusomera obupampa obwa class monitor ntambula bulungi era nga n'okusoma olumu lwakubiri lwakusatu ne mama we yangana okuddayo ku church eyo gye nayitiranga ogenda osisinkana baganda bange bakamiliyoni bwe yangana ogenda ku church nawulira nga kirabika kati mukama takyandaba nga mpulira amagezi gakyatoola okusoma P6 P7 bwe kwakomerawo katusoma mu kisula abaana abalenzi basatu waliwo omukyala bamuyita Gladys gwe twabeeranga naye nga nkoona nnyo engolo ngagamba naye gwe ekitu ekitategeera kino naye kola okuva mu eyo nagezaako kuba muzeeyi wange ngamba nga teekayo omwoyo nga simanyi bateekayo omwoyo yakugamba nga teekayo omwoyo era tukanga mu kirasi naye nga ngezaako nteekeyo omwoyo naye nga sikwasa naye kola twasomako ne Gladys eyo nga tukutteko nembeera wakubiri kola omoko nenjikuba nemba kola nali wakubiri ku Holy Family awo nensanyuka ne ngamba newe nayagalira okusoma awo nga mpulira kuzze ate nga dadi wange agobeddwa kati fees awo nebi awo Mr. Manya nagezaako okunkwata kanteekeyo nafuna nagalama nga basomera ku mupiira nanteekayo nsome ebintu nebijja ate bwe byajja nenyongera ddala okunyega naye nga kati byaba kusoma teekaawo nenyingira omuziki kuba kati wakamyo naye ndabyeyo endongo oyinamu n'akapiira awo omupiira ndi mulungi sebo wasambanga namba kyoba okyasamba 7 ne 11 tugenda mpola maaso wasomera ogambye Holy Family liri mu kusomero lyewasomeramu ate ddala wasomera nasomerako Jinja Kaloli Girls Primary School nasomerako Kawempe Muslim School nasomerako Islamic Senior Secondary School Holy Family nasomerawo nsomedde masomero mangi olwakasente olumu ezibula wano nga odda wali naye bwodda wali ebintu ebyatusumbuwa nnyo obanga concentrating osanga basomesa abalala musomero eddala awo novaayo n'ogenda mu ddala Kawempe wasoma ne baani nasoma n'abaana waliyo Bright waliyo abaana bangi memory bw'ogitakuleeyo okugiza emabega waliwo ekiriwo kati obwongo obuzaayo bujja buyinza okugattirayo eri ekisa kingi kuba abantu emabegako awo balowooza ssebo wagatta kyova olaba ntambala yali enskin avuddeko naye towulira ayimba twayiseeko dda kati kyasanga navaako kati tukwatagana mwegatta ne mukola kolabo ayabaavaako abayiseeko edda twegatta kati si kwegatta naye ndaba nga efamire yabaavaako n'abayiseeko okkiriza nti naawe wavaako bw'otakikkiriza ate kikubeerako n'owenga tonawenga bw'otakikkiriza nti wavaako ate kaakati owenga buwenzi kati okugatta n'okuwenga mbadde mayibi ebimu binjawuliremu okuwenga wano senga nakuvuddeko dda kuba byobuze mbikwasa obusungu naye omutima nasaba mukama anzijemu obusungu anzijemu obusungu kati ngezawo kwasaganya naawe bulungi iye kale osajja nga tannankuba kanzire ku kirala owaayi kati ku buto obwo ng'okula ewammwe mukula ne bamayanja mwakula mutya mwali mutya mu buto mu buto bwange nakulira mu famire bbiri eya Mr. Mayanja ne famire yange ya John Bukenya gye nkugambye maama wange mukakitange gye yakugira saagala muyita mukakitange maama wange gye yankugiranga ogendayo eri kuba navangawo yaka nga tewali mirimu gikolebwawo nga ekituufu maama wange yanyigiriza nnyo mu buto nga nange ne munyiigira naye ate mu bukulu namusiima era omwoyo gwe mukama gumuze mirembe so awo kweyo embeera yantemangako okuvaayo eri ate nga nawaka nawo saagalawo kubanga nalabangawo okunyigirizibwa kati ate bwe nasuuka okunyigirizibwa ate wamayanja ate nawo nenvaawo naye nga muto mukula wano ne bamayanja mwakulira ddala bulungi nnyo they were supportive twalina omukwano era mbadde ndi mentally disturbed nga ndowooza omukwano ogwo gummanjibwa n'okummanjibwa ekyo mbadde ngezaako kwasaganya ngezeeko nno okukisika naye kiganye saagala kiddako kiganye ogezezzaako paati yo gikoze bwe kiri baawo nga mukama akikoze amiina kiremeseza
anti kakati mnafuna family kika kitukuvu olabye abaana bembeera nabo oyo Power Kid oli Tiger Blood musoka muje Power Kid jangu nawe Tiger jangu twogereko nabo kati bano wabadde oputinga akakwate nabo okajjawo kati nasanga oluyimba lwe mu studio sebo jaka kaviri bakalabi kasoka kanako wansobo wangudde olaba ono nasanga oluyimba lwe MP Jesus nga mukuteka wa Peterson Redemption ne nasanga oluyimba nga luli vibiko nange ne mugatira mu verse nawulira mbagamba gwe giteekemu yabo sanga verse mulimba ziri mwezi kitegeze ndala nkakemu inajikakamu ate bwe yajiwulira ko yali yagamba nti kirungi nange nayagala okuyimba ne kirevajje yakikubye abantu balaba mu vibe y'oluyimba olwo eSudani batuyitirawo netugenda kati abade ne MP Jesus ne MP Jesus bafunamu embeera ne mugama zibuliboze wange sinateekako gate bandi awo ng'ayingiddewo oli ono Tiger Blood twalirwa MP Jesus nga anoonya MP Jesus abeko bwamuyamba mu music namusanga awo naye empisa ze ziringa ezange mu buto namulabanga nga naye era ayitayiza beerayo ne mugamba gwe Tiger alimu eggume alimu akasoobo alimu akasoobo Tiger jangu tubuli wacho oli mwaka soobo kiki wacho oli mwaka soobo kajja kugwawo mu linnya lya Yesu ono wamuyisa otya ono Power Kid ono alya kikajjo kye kitegeeza ki okubeera ne Clever J akitegeeza bingi kubanjiga bingi kuye era nkyabaza Mukama kuba nakisaba nga nkyali muto olina emyaka emeka nina emyaka 16 kati ebitabo bino storage ebitabo nsomako lwakuba ebbanga eriseekawe mabega mbadde sikyasoma nga ndi ku muziki okusoma nawe okukooya kulwa school fees nga yes antambuza bulungi nnyo ne Uncle Clever J naye gwe kati nenkuwa fees oyinza okuddayo okusomera nsobola okuddayo naye nga omuziki gwange bwe gutambula okay Clever J nzamulina gwe kyolina omanya musajja mugezi ebyaddala mugezi Yesu ye mugezi lekera okumpaana bwotyo onoonya okunkyayisa Yesu nvaako taagala musudiya naye nga muganda wange era otuzze wano ndaba olinawo enkoko za kuroyira olinawo obumyu oyagala nnyo okulunda zimanyi kubanga ozita ne zijja oziwa emmere ne zirya zibiika abaana ne bakula osobola okugabako naye wali walandiri nga tolina wolundira onoonya nekyogaba nga tewali ni wano osobola okuwa ku kikedo nga oba okiryoga kyavudde wa papa ekyo nkyebaza Mukama kuba nina kyensobola okuwaako omuntu iye woba onyumya ebiseera ebisinga oyogera nnyo ku bintu by'okweraguza ebintu by'okweraguza bino ebintu obyogerako nnyo kankitwale bwentyo nekirowooza n'omuntu ali ebweru akulaba nti Clever J ayinza obba alina ekintu ekyamutuukako mu ndongo kyatatubuulira nze mumanzi wa nani nagendako mu ndago netukola bingi eyo kusala ndiga kukola biki naye ate yantwalangayo alina we yandeka owulidde nagezaako okuddayo nzireyo eyo nga ndaba busirusiru nagenda nembyeka enneenya nga sirabayo waaka ng'omaze otwalayo endiga zo n'embuzi zo so nabikyayira ddala olw'ensonga salabayo waaka naye bwe nazuula Yesu ndi mukufu sikyanoonya ebyo ebintu mu music mwebiri mu music industry nsubiramu ebiri abaana wano ng'okula ng'ojja ng'oli muvubuka okula bakutomeza ebintu bingi nnyo Mukama waba akuyambye nakukwatako obeera oyambiddwa naye nga obulirawo nina abavubuka badde bakolanga music najja for example nina yajja wano nina lasta yaveeyo Mbalala nakeeva gye nange njala kuyimba nawandisa oluyimba nga lese emitwalo 10 naye nga akasimu kavuze bamuyita akungula ebikajjo nga yekaya alina experience yobikamula alina yagamba alina akuuma akakamula naye ali experience tikati studio tenaggwa naye mpuli amasimu gavuga emirimu bagala muwa nemugaa genda omalirize emirimu ekyo nange malirize studio ate wali wetwabeeranga nekiiwa nga ne bwojja nga oba oyimba otya nkuteerayo nga bw'oyimba
n'obiwulira naye onyumirwa nnyo kuba towulira ku ddoboozi n'ogenda kati nga otofunamu nga mpulira mbanga akubbye so embeera nakisaagalira ddala oboze muziki gunyweze oyogedde ku kiwa ali kuki kiwa kati bbanga ddene kiwa ebbanga ddene mwatandika ekintu kino wamusuulirira nalinamu obwataata nga wali obugonvu bwange kubanga yali yanzija mukomera erira gye baali bansibira nga namuwa nnyo kubanga namusanga alina mashini ezikuba ebivuga atambuza music akola ki yankugira okuguza DJ Shiru track yange yamanzi wa nani nga yakaggwa DJ Shiru yali agagitwala yajagala yajegomba nakubola teyako sente naga papa kati nkuwankaaga nengamba kiwa banayi track bajagala kuba by then nga nsula ku ngoye zange awe bwayise tekawo zijini zange ezo abeze nene natekawo ne nebaka kale byangamba mpenkaaga nalabanga abaga nyingi kiwa nangamba zinayamba gwe bwoba ogitunda twakayo biveeko toddamu kuŋŋamba kintu Shiru yakomawo n'emitwalo 8 kugula traka ya manzi wa nani kiwa nga nange onti ogamba kiwa era nafuna okukemebwa okw'amaanyi naye nga obangi muwe nga tamanyi najja kumbuuza ate oluyimba kale muna era mwebaza yambeererawo bulungi be bantu bensaba Mukama abawe era nze mwami kiwa nsereko yonna gy'oli saba Yesu akolera ebirungi kubanga nange wankolera ebirungi ng'oggyeko kiwa mu ndongo eno muntu ky'omulala gw'ogamba nti oyambeereddewo Brandon Eddie yayimba mama yangamba mwana gwe be patient senga nze nangamba you must be patient oyoko nagiropa ku police ne bangamba ayalwawo nga teriiko nembivaako manzi wa nani olwogeddeko nnyo mu interview yaffe wakito tuwamu akapeera twejjukanye lwaki tuli babiri embeera egonda bobulawo edembe ligenda ensola bange ennene naye enfunda wootabe essanyu ndabanga ligenda kituufu mwana muwala gw'obasinga bondeko obeerondese matiga lavu ye gitonjitidde bwe muyombanga muddamu ate zampadde byonna matidde kasabe lugaba tukume kireeva mpadde byonna matidde kansabe lugaba tukume kali nali manyi Mukama jatukuma ne mukyala wange tubeere bumu paka naye omukyala ono yakuluma buli womwogerako nange mpulira ennaku nange najjayo mukwano gwange gwonna nagukuŋŋaanya nengujayo nenguteeka ewa Yesu ebyabakazi wabyesonyiwa si byesonyiwa byesonyiye bw'ofuna obwakabaka bw'otuuka mu bwakabaka kubanga Bayibuli nawe yogera nti musoke munonye obwakabaka bwa Katonda bwa muggulu ebya binaabongerwako kati bw'ofuna eno obwakabaka buli kimu kikwasa Yesu so wemba njagala omukyala kati mumusaba mumusaba luli nasabanga Katonda naye kati nsaba Yesu toyinawo pulaani etuula wansi ne baganda bo ne muteesa ne muddiŋŋana kati nazuula baganda bange yeggwe be Power Kid producer Hani Be luli alinyo lyali linnumira wansi awo mukyala lyanyizizaamu katono erinyo nga linzita siina ssente biseera bya covid nenkubira Bad Banton nakubira Jaguar Atalanta gyotera okundaba nga ngeze okwokya ebyuma nadduka misine nandeetera eddagala kati nazuula baganda bange basobola okumbeererawo era nemukubira kati lwali sinafuna mmotoka naye mukubira akasimu nemugamba mwana afunye kasho naye kasho kano sine sente ze bampadde entambula temala tugenda kupambana na pichi naye oba tunaba kubugumya ntebe wotudde nga Jaguar atuuse kajuna mugambe mwana mpulira show ono bajja akiyimiridde mu neetaaga obuuma yabuteeteddewo speed naye wano siraba baganda bange bajja wano ate nze nno mbadde ŋŋenda ewaabwe nga njagala oluganda olwo kuba nalaba Jose Kamioni yakuba embaga nange njagala obufumbo obutukuvu ate omukyala kasita agenze bannaayi nenfuna bisolex bingi nenteekaawo nenjiwaawo neŋŋamba kale kati Yesu fuga kibinnya ekyomukyala katukusabire kibinnya ekyomukyala kijja kuba kirungi ekya Yesu okubeerawo amiina era abeererewo ddala kuba kati mpulira nga ajjudde omanyi wano ekitulema bwe tulokoka bulokosi naye mu Bayibuli agamba ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima kati abalokole bangi amazima matono bonna balokole naye tebagguse kumanya mazima kali nze emirembe gy'owulya gye nnyimba
emirembe gy'olira nnyimba nagijja mu Yesu. Emirembe mingi ne Mukama omutima yanyiga bulungi. Munange bwe wakyusa langi nange nensalawo kugenda n'oli. Nakusangula mude muzigalale ensonga nenziteeka ne muba mawulire. Omuntu eyali tampawadde meseji wali osuubira kukola ki? Ngato mulira nalinga njagala tuteese nga gwe toyagala tuteese omukwano gunyuma bateese naye tuli bulungi eddogo lyafuluka. Tetuyinza kusukkakaawo tebakulimba mubadde balayi balungi. Nze Musa Semwanga abadde Clever gye nga maliriza. Mulanga Kigwa wandikubidde ebyuma bya studio ndabye tebiwera bulungi. Kyuma ki ekyebbeeyi kyoyetaaga mu studio? Kakati ekintu kino nze nkigamba era lumu nawulirako Palaso nga akaaba nga akoola abantu mujje munyambe ku kino mujje munyambe ku kino nensindikirako message Palaso ne mugamba bannayisa ba Yesu. Kakati sisaba bantu saba muntu yenna naye kyange nkisaba Yesu era nga bw'olabye kitegeeza naye alabye olaba akujjukizza. Ayi Mukama Katonda watusindikira omwana wo Yesu era nga buli alimukkiriza aleme okubula. Ayi Yesu watusuubiza buli alisaba ng'ayita mu linnya lyo Kitaffe alimuwa buli kyasaba. Ayi Yesu ekivulu kyange kyentaddeyo kyempulira abantu kye basabye nkwegayidde Taata okiteeke mu place. Ndyoke nkoola abava ebule n'ebweya nkoola abali ejjuba abali abeerira gye nakubiranga ebyuma nkoola ab'eggulu nkubira abaaluwa abaagala mbeere mwana waabwe abali e Rwanda abalinze banjagala abantu bangi bonna ogwo omukwano gwe waguteekawo okunjagala okwo. Ekivulu ekyo njagala bonna mbakoowoole bonna bajje mu kivulu kyange. Nsaba ayi Mukama ayi Yesu bajjo muteekeko ekisa muteekeko obugabirizi asobole okuyimiriza. Ne muganda wange Alin Ski naye mukomyewo bulungi akomewo mirembe era omuziki guddemu Uganda guteere n'eddembe libukale eggwanga lyaffe. Okay, tweyazeege Ibra webale nnyo badde ku bifaananyi Kibirige yali ku transport Nantongo tubadde naye ku kamera waali wano omukyala. Nze Musa Semwanga tuli buloba we tubadde muganda wange byebyo ebya Clever gye. Webale nnyo Musa Semwanga ne Clever gye ndoza mwewuliddeko mukyala talina era ali awo ng'agamba nti asobola okumweyuna amweyune. Mubadde balabi balungi okuva ku ssaawa 12 n'ekitundu mpaka ssaawa 4 olunaku lwa nkya lwa Idi mugende munyumirwe musinze n'enkyawe tuli kambalekera emboozi za boda mweraba. The issue is all about bambi musajja w'ekyennyanja nalo oli otya ate gwolina ki mwana ntunda byennyanja tuli mu bya luzungu n'asobola okwogera Ekingereza oluzungu lw'oyagala ndekemu njagala kati owa boda boda n'owekyennyanja n'asinga okwogera oluzungu gyayo ekyennyanja tulabe leka ndabe ekyennyanja leka tulabe owange oyagala kyennyanja atunda ebyennyanja n'owa boda boda tugenda mu Lungereza kati jangu wano Lungereza ndutandikirawo ali ku Bugenda TV atunda ekyennyanja n'owaani siwulira atunda ekyennyanja n'owaki abodaboda Kalulu muwanike emikono ndabe njagala oguzona ekyennyanja mu luzungu. Yeah, this man, that is a fish. I have my chef that said. Yeah, this man, that is a fish. I have my chef that said. This fish I want to kuguzazi. How many matches? English. This one is a fish. How many hours I'm meant to pay my friend? You are very fresh. 5,000. This man. That is on a fish. So this man, you take his this is one of the fish. This man, this is the fish. Hey, are you giving me 5,000 on rent? No, this fish is for sale to 3,000. Feel what? Your fish is not nice. Oh, that is a fish. You are very good. You are not bad. No, your fish have died. No.
Your fish what? Muluzungu ogambye ki? Ekyennyanja ky'ekifu. Mu luzungu okyogedde otya? Your fish. It's not da. Ogambye ki? The die. Ekyennyanja ky'ekifu. Mu luzungu ogambye ki? Your fish have died. Wangi? Your fish ojangu ogambye ki? Your fish have died. Your fish is ki? Have died. Your fish is died. No, you are not dead. That is a fresh. Look at it. Look at it. That is a fresh. Yeah. Akuwanira. No. I don't pay this fish. Wangi? Wangi? Ntisigera gula kyennyanja. Luzungu. You are Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel. A reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. B. Clara H. Property.